bankuba kyeyo basusse okufa nga bakatuuka e Uganda naddala abaana ab'obuwala. Omukyalo ono naye kigambibwa nti yafudde nga yakatuuka e Uganda. Ate bw'owulira audios eziyitiŋŋana, abamu bagamba mbu abadde yafuna omusajja ku online bwe babadde boogerezeganya naye omuwala yafudde era bagamba nti omulambo gwe gwonna gujjudde enkwagulo mu bulago nga kiraga nti baatuze mutuge. Abaana ab'obuwala tusaanidde okweteekako security bannange. Bw'oba omanyi oli nkuba kyeyo osaanidde okweteekako security. Obulamu bwo buli matigga ng'oli ku kyeyo ate obulamu bwo buli matigga ng'okomyewo ne gy'osuubira nti okomyewo okufuna ku mirembe, okomyewo kuwummulamu. So sitaani ateegedde buli wamu, atuteegera ku byo gye tukolera ate atuteegera n'ewaffe wennyini nga tukomyewo okuwummulamuko n'okuba nti tusanyukamukko oba tukole bye twetaaga mu ssente zaffe kubanga tuba n'ebiruubirirwa nga tutambula. Mu butuufu waliwo ekigenda mu maaso ku sayidi y'abankuba kyeyo nze ntuula simanyi bana mwe mutuula awo ne mulaba ebintu ebigenda mu maaso. Waliwo ebintu ebitambula mu butuufu nga bw'otuula n'obifumiitirizaako bikulema otegeera engeri enfa bankuba kyeyo gye bafaamu ekulemera ddala otegeera. Naye bwe tuba tukisimye ne tugenda buziba, ekisinga okututtisa bankuba kyeyo ssente ze tukola. Ng'oggyeeko bino challenges ze tusinkana mu mayumba oba ku mirimu gye tukolera, naye e Uganda ekitussa ssente zaffe. Nze ngamba omuwala ono yeba nga bituufu ng'omwami besinkana ku online alabika omanye ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala twesiga mangu omuntu. Kati ayinza okuba alina obusente bw'abadde ng'amuwa sinakindi ng'okuba lwe basinkana abadde ng'amusindikira ssente tukole kino tukole kino, kati ng'olwakomyewo nga ssente zibadde ziwerako koyo neeva nno nga kyekyamuttisizza. Bw'abanga omusajja ono eyamusse si musaddaasi w'abaana ba buwala, kuba mulimu oli nga ye musaddaasi nga n'oba ki ng'era yabadde wakutta. Naye bwe kiba nga si kyekyo, ngamba omukyalo ono alabika alina ssente ze yali awadde omwami ono nga ze zaamuttisizza, oba ekirala ng'omukyalo ono yabaddeko ne ssente enkalu eziwerako ze yabadde azze nazo. Bw'aba teyabadde na ssente enkalu ng'abadde atereka mu bbanka, alabika omwami ono alina engeri gy'ampererezaamu n'afuna pini ya bbanka. Kubanga ensangi zino ebintu bbanka zaabigonzaamu, tukozesa mobile banking, onyiga bunyizibwa lisimu yo n'oteekamu pini yo n'oggyayo ssente ne zidda ku mobile money yo. Kati omuntu singa afuna pini yeeyo, kati omuwala ono olw'omukwano omungi just kati tuteebereza ngamba obanga kyekyamuttisizza nga omwami ono yafunye kapini ako n'agamba kati kanziggyeko ssente zino no ye kammugyewo. Waba teyabadde na ssente enkalu nga ze zaamuttisizza, alabika omwami yamufunyeko pini eya bbanka nga essimu ye akozesa mobile banking. Bwe kitaba ekyo ng'omuntu gw'abadde yagwa naye mu mukwano be bano abasaddaako abaana ab'obuwala bafune obugagga. Naye nga tususse okufa bannange, abaana ab'obuwala tususse okufa. Nsaba Mukama Katonda atuteekeko obukuumi abaana ab'obuwala, otherwise tususse okufa. Abaana bafa nnyo kati nga baakatuuka e Uganda, bafa nnyo. So twetaaga kisa kya Katonda, twetaaga obukuumi bwa Katonda. Naye nga bahustlers, nsaba wonna w'oli making sure nti weeteekako obukuumi ku mulimu gy'okolera ate ne Uganda gy'ogenda okudda. Weeteekeko obukuumi, beera nga weegendereza nnyo buli muntu, beera nga buli kimu eriiso lyo liraba nnyo, ng'olowooleza wala, ng'osensingira wala. Naye oyinza obutakisobola. Wenkugambira nno nti weekwase Katonda kubanga yasobola okuwugula enkwe z'abalabe bo bonna,
buli mitego sitaani gyakuteekedde ayinza okukuteegera ku airport, ayinza okukuteegera mu kkubo onofuna accident, ayinza okukuteegera ewaka ew'omuntu agenda okwaniriza nga wakakomawo ku kyeyo. So kati Mukama yasobola okutegulula emitego gyonna egy'omulabe sitaani gy'abeera akutegekedde. So twesige Katonda, ddira olugendo lw'obulamu bwo olutambulize ku Mukama Katonda, agenda kusobola okuba nti akutaasa mu ngeri ng'ezo. Nenga mbaagala nnyo, Mukama abankumire nnyo, abampere nnyo omukisa. Omulabi wange wonna w'oli, weebale nnyo okola ky'amaanyi okuba nti olaba videos zange. Ate gwa subscribinga no likinga, bannange okola kya muwendo. Kinzizaamu amaanyi bw'olikinga no commentinga, ate naawe atana subscribinga bw'onyamba n'onkoonera kawo kagambo subscribe n'okoona ne ku kade. Oba onkoledde nnyo nti obeera ogasse ettaffaali ku channel yange okuba nti ekula, ate era ne video oba ogigasseeko ekyomuwendo okuba nti eyongera okutambula etuuke ku bantu bangi. Mubeere bulungi, Mukama abanjagalire nnyo, tusinkane mu video eziddako. Tugenda kukolayo ku video y'Abachosen, nagibasuubiza Chosen gwobeerako omukisa gwa famire y'ewammwe, ye video gye ngenda okuzaako. Oba weetisse omukisa gw'ewammwe, bw'olemererwa famire egenda kufeiringa, ate bw'owangula ne famire egenda kubanga bonna bawangula. Mubeere bulungi.